Dongo bino. Dongo bino. King Saha yeeyongedde otukakasa oluyimba lwe ebidongo bino esayidi eno leero atuzinddemukko ate ku buzina esayidi eno mu katambi ate nga Spice Dana munnangate ne Fiki Fameka bakyareginze oluyimba Malaika olwa Fiki Fameka laba engeri gye beekozemuko ate obusolosolo mu katambi ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonnaba n'okusubscribinga nakyo kibeera kikulu nnyo ngenda kubeera nga nkutandisa ate munnange ne mwana mulenzi muyite munnangate King Saha munnange esayidi eno wuuno munnange yeeyongedde okubeera nga akyatukakasa munnange oluyimba lwe ebidongo bino munnange ate olufuuse ensonga wali ate ku mikutu egy'enjawulo okwetoola munnange ate esayidi eno era nga bwe nkulaga munnange mu katambi leero munnange asazeewo n'agamba nti noleka bafaanizi bange ate munnange mbazinemuko ku buzina wano katono nnyo era nga boolabaawo munnange nga ali ate wali agoyingamuko crazy mu katambi awo akatambi kaako tunuulira ate ndyoke nkomewo Fiki Fameka ne Spice Dana. Dongo bino. Dongo bino. Dongo bino. Naye nga bwekityo munnange ate bwe kitambudde omuyimbi munnange King Saha ali mu kukakasa munnange oba akyakakasa ate munnange oluyimba lwe wali ebidongo bino kati munnange kankugyewoko awo katono nnyo ate nkutegeezeko omuyimbi Spice Dana ne Fiki Fameka bannange leero beeguddeko ate omulundi ogw'okulala leero nno manyi kye babaddeko beekoze wali obusoboso mu katambi era nga boolabaawo babadde bambi nga bakyalenjinga oluyimba ate luno olwa Fiki Fameka munnange ate nalwo olufuuse ensonga munnange ate ku mikutu egy'enjawulo olwa Malaika. Njagala nkuvugeko Maika sayidi eno munnange ate kibadde kitambwira ddala bulungi nnyo era nga boolabaawo nga bakyelenjinga ate oluyimba luno naye nga akatambi ako nako era nako katredinze nnyo ate wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok waliwo yaŋŋamba nti nno ayagala nnyo okulaba Fiki Fameka ne Spice Dana nga bali bonna kakati nno akatambi kaako munnange esayidi eno ngenda kubeera nga ate munnange nga nkomawo bwe nti munnange ate bwe nkoze kuzi updates zino ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo making sure nti no bambi osubscribinga video osobola ogimpera like n'okusharinga nakyo kibeera kitambwira ddala ngenda kubeera nga nkomawo katono nnyo mbwe kiti.